Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 Ebbiri TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Wasuze otya omulabi waffe owa 3 Ebbiri TV. Kama yebale kukuuma ate n'akutuusa enkyene ya leero ng'oli mulamu nga nange ndi mulamu. Kwaniriza nnyo nate mu program yaffe eno ensulo eyenkya. Ate wetuzuukuka ne twogerako ne Mukama Katonda affe ate naye n'ayogera wamu naffe ne tutandika olunaku lwaffe ddala nga tuli mu mbeera esingako okuba obulungi kubanga tugitambudde ne Katonda waffe. Amannya nze Prosemanda, nze mpeereza olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ku kyokuyiga ekigamba nti engule ebbiri. Katusabe nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe. Katonda affe tukwebaza kubanga otubedde n'okutuusa kati nga tukyali balamu. Tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde Mukama Katonda affe okwogerako naffe. Waliwo Katonda affe abalwadde, tusaba Katonda affe obajjanjabe era obawonye. Waliwo abazuukuse Mukama Katonda affe nga balina okweraliikirira n'okusoomoozebwa okutali kumu. Katonda affe kwata ku bulamu bwabwe obawangulire byonna ebibasoomooza. Ate waliwo abalina okwebaza okw'enjawulo mu bulamu bwabwe. Katonda affe era obulamu bwaffe weeyongera okubusanyusanga bulijjo. Kakano ng'ogenda okwogera naffe, yogera naffe nga bw'osiima ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunyiriri lwaffe olw'olunaku olwaleero luvudde mu kitabo kya Matayo essula ey'e19 olunyiriri olw'e16. Matayo essula 19 olunyiriri lwa 16. Wagamba nti, laba omuntu n'ajja gy'ali n'agamba nti Mukama wange, ndikola kigambo kye ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. Omuntu oyo yali agenda eri Mukama waffe Yesu Kristo era tujja kumutunulako tumulabe n'emboozi nga bwe yali etambula. Ekyokuyiga kyaffe ngambye kigamba nti engule ebbiri ze tugenda okutunulako olwaleero. Kakati mu kitabo kya Testimonies for the Church volume 1 Ellen White anyumya okwolesebwa mwe yalabira engule ebbiri. Emu yaweebwa Katonda era yaliko ebiwandiiko bino nga bigamba nti bonna abampangula balina omukisa era balifuna obulamu obutaggwaawo. Ku ngule eri endala kwaliko ebigambo nga bigamba bwe biti, eby'obugagga bw'ensi. Ku ngule eri kwaliko ebigambo ebigamba nti nga byogera kale ku bugagga obw'ensi, byali byogera ku bugagga obw'ensi era n'amaanyi, era nga bigamba nti abo bonna abampangula balifuna ekitiibwa n'okwatiikirira. Ellen White yawandiika nti yalaba namungi w'omuntu ng'afubutuka okugenda okwefunira engule eno. Engule eno ey'okubiri eriko ekitiibwa n'amaanyi era ne batuuka n'okulinnyaganako. Kwegamba yalaba abantu bangi nnyo abaafubutuka okugenda okwefunira engule eno ey'okubiri eyali eyogera ku by'obugagga by'ensi era ng'agyefunira afuna ekitiibwa n'okwatiikirira n'amaanyi, nti abantu ne bafubutuka
bangi nnyo ne batuuka n'okwerinnyako olw'obungi bwabwe. Yawandiika nti bangi batunula nga beegomba engule ey'eggulu era ng'oluusi balabika bakyamuukirira olw'obulungi bwayo, kyokka nga tebategeerera ddala muwendo gwayo ko n'ekitiibwa. Eno omukono ogumu bwe gukunukkiriza engule wakati mu bunafu, omukono omulala gwali guyaayaana okukwata ey'oku nsi nga bamaliridde okwefunira eyo awamu mu kwagala okungi okufuna ey'oku nsi ey'eggulu n'ebabulako. Helen White yawandiika ng'agamba nti yalaba engule bbiri. Mumanyi engule ngamba it is an award, kibeera kya buwanguzi kye bakuwadde. Naye yagamba nti yalaba engule bbiri, eyasooka ne bagiwa Katonda ng'eriko ebigambo ebigamba nti agyewangulira afuna obulamu obutakola ki, obutaggwaawo, era aba n'omukisa. Kyokka ate ne wabeerawo n'engule ey'okubiri, yo nga yali ewandiikibbwako bya bugagga, era ng'agyewangulira afuna ekitiibwa, afuna amaanyi, afuna n'okwatiikirira. Kati agamba nti yalaba kubanga engule zino zombi zaali nnungi, yalaba nga waliwo akunuukirizaako kwene eya Katonda, naye nga alaba nti abantu bangi baba bakunuukiriza naye ng'omukono gw'eno munafu nga bagitunulira nayo bagisaalirwa, ate nga bambi ate n'eno nayo nga kwegamba nga ate n'eno bagirwanirira, ate bo nga bagirwanirira n'amaanyi ki mangi. Agamba nti bwe yali alaba yagenda okulaba olw'okuba bambi abangi bo badduka ne bettanira eri, ate ne wabeerawo n'abaali aga n'aga ng'eno awulira yandigenze, ate nga n'eno ng'ate awulira bambi eno amaanyi mangi gakola ki, gamusika. Bw'awandiika eri abantu abalinga bagamba nti yagenda okulaba nga bambi engule eno eya Katonda ey'obulamu obutaggwaawo n'omukisa ng'ekola etya, ng'ebula bambi. Kaakati agamba nti endowooza y'emu yalabikira mu mulenzi eyali omugagga. Omuvubuka ono bwe yabuuza kye yali yeetaaga okukola asobole okufuna obulamu obutaggwaawo, Yesu yamuddamu nti bw'oyagala okuyingira mu bulamu wuliranga amateeka. Ekyo tukisanga mu Matayo essula ey'e19 olunyiriri olw'17. Tujja kutunulawo tulabe ng'anokolayo agamu ku mateeka ago agalaga enkolagana y'omukkiriza ne bantu banne. Yesu yasalawo obutayogera ku tteeka ery'ekkumi. Awatali kubuusabuusa omuvubuka yagenda omuvubuka awatali ku ng'anokolayo agamu ku mateeka agagalaga enkolagana y'omutuukirivu ne bantu banne. Yesu yasalawo obutayogera ku tteeka ery'ekkumi. Awatali kubuusabuusa omuvubuka yakenga obugenderere buno mu kulibuuka, wadde nga yalumizibwa ekiragiro kya Yesu okugenda okutunda eby'obugagga bwe agabire abaavu ensimbi ezivaamu, yavaawo ng'anakuwadde era obwakabaka n'abufiirwa. Kakati mu ssula ya Matayo era evuddemu n'olunyiriri lwaffe, essula ey'e19 olunyiriri olw'16, omuntu oyo ye muvubuka ono omugagga gwe boogerako nti yajja
eri Yesu. Bambi nga naye awulira engule ey'eggulu, awulira ng'ekola ki? Ng'emusikiriza, ng'atunulira okumasamasa kwayo, ng'atunulira ng'azagoberera okuyigiriza kwa Kristo kwayogerako nti abantu abaliwangula ensi eno abamwetwalira ne bamukkiriza bagenda okufuna obwakabaka obw'omu ggulu. N'ayogera ku birungi ebiriyo. Kati bambi n'omuvubuka ono eyali omugagga naye n'awulira ng'asikirizibwa okuba nti nno naye yandyefunidde ku bwakabaka buno obwawa obw'omu ggulu, nga baganda baffe be tulabyeko. Bali Ellen White we yayolesebwa n'alaba nti bambi batunuulira engule eno ey'obwakabaka nga nabo bandigyetwalidde, naye ng'ate bambi ate n'eri engule ng'ate bawulira ate yo bakola ki? Bagyetaaga nnyo. Kati bambi omuvubuka ono bwe yajja n'agamba Yesu nti, n'amugamba nti nkole ki? Laba omuntu n'ajja gy'ali n'agamba nti mukama wange ndikola kigambo ky'ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. N'amugamba nti kiki ekikumbuuzisa eky'ekigambo ekirungi? Omulungi ali omu, naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu wuliranga amateeka. Kaakati bwe yamugamba okuwuliranga amateeka, emboozi n'egenda mu maaso. Mu lunyiriri olwabiri omulenzi ng'amugamba nti ebyo byonna akola ki? Abikwata. Amateeka agakola ki? Agakwata. Olunyiriri olwabiri mu lumu Yesu n'amugamba nti bw'oyagala okuba eyatuukirira genda. N'amugamba nti bw'oyagala okuba eyatuukirira genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Yesu biri byonna nga bwe tugambye, etteeka ery'ekkumi, ago gonna omuvubuka ng'amugambye ago gonna ng'akwata. N'amugamba nti genda otunde eby'obugagga byo ogabire ki? Abaavu. Bayibuli etugamba nti bambi omuvubuka n'avaawo. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yali alina obugagga bungi. Bannange, batugiddeyo story ey'omuvubuka ono bambi yali alina ebyobugagga bye byakwataganye nabyo mu mukono guno eno byataagala kuta. Kyokka ng'ate n'engule eri ey'obwakabaka akola ki? Agyagala. Kwegamba yatunuulira Kristo kye yali amugamba n'awulira nga mu bulamu bwe ekyamazima kimuzitooweredde nga tasobola, era n'atambula n'avaawo nga anakuwadde. Ekyamazima Yesu tawakanya bugagga, era obugagga si bwe busuula abagagga mu mitego. Obugagga obutukuziddwa eri Katonda buleeta emikisa eri nnyini bwo era n'eri omulimu gw'enjiri, so nga n'akatono akakwekeddwa Katonda kayinza okufuuka ekikolimo eri nnyiniko. Katonda abuuza, obugagga bwo buteekeddwa ku kyoto mu maaso g'eggulu? Katonda abuuza, obugagga bwo buteekeddwa ku kyoto mu maaso g'eggulu? Katonda abuuza nti obugagga bw'oyina, ebyo byonna by'oyina, eggulu bwe libitunuulira biwunya evvumbe eddungi, eggulu lisanyuka olw'obugagga bwo. Obugagga bw'omuntu bw'ayina si bwe bumufuula obubi,
bw'aba ng'abukozesa olw'obulungi okumugasa ate n'okugasa omulimo gwa Katonda n'okugasa abantu abalala buba buteekeddwa ku kyoto ky'eggulu. Naye ate ddala bwe bubeera nga tebuyina kye bugasa ng'etteeka ekkulu bwe liri okwagala nga obwekuŋŋaanyirizaako, naye ng'ekyamazima si mu bulungi. Katonda waffe ekyo kyagamba nti kye kitega abalina obugagga obw'engeri ng'ezo. Abo abanoonya obugagga bw'ensi ne bagaana okwewaayo eri Katonda balikizuula nga wadde baafuna ebintu mu nsi tebaalina kifo mu nsi egenda okujja. Kakati abooluganda, nga twogera ku Engule Ebbiri olunaku olwaleero, tulabye nti nno obugagga bw'oyina bwe buba nga bukozesebwa bulungi, nga buwunya evvumba eddungi mu maaso ga Katonda, nga buteekeddwa ku kyoto ky'eggulu, ogenda sikira obwakabaka obw'omu ggulu. So nga ate n'abatali bagagga abalina akatono ke bayina, naye nako nga tekateekebbwa mu maaso ga Katonda, era nako kagenda kubazikiriza. Kakati Katonda waffe kino kyayagala nti waliwo engule ebbiri ze yayogeddeko. Waliwo bino bye tufuna wano ne tusanyuka, ne tufuna ekitiibwa, ne tufuna amaanyi, ne tufuna ettutumu wano ku nsi, ne tuba b'amaanyi nnyo. Era bangi ddala ne tubeera nga okwettanira kwaki kw'amaanyi nnyo. Kyokka ate ne wabeerawo n'engule eri eyasoose gye yatulaze, abakozesa ebitone byabwe, obugagga bwabwe, kyonna kye bayina ne bakikozesa mu ngeri esingako obulungi, gye bagenda okusikira. Naye ekyamalamu omugagga ono amaanyi kwe kusooka ate osuule bino byonna by'oyina olwedde by'omaze okukuŋŋaanya, obitunde ogabire abaavu, ekituukiriza etteeka ery'okwagala. Awo osooka ogoberera ani? Ogoberere Yesu Kristo. Bambi yeesanganga enaakunukkiriza ng'obwakabaka bwa Katonda abwagala, naye ng'ate amaanyi gonna gakoze gatya? Gasinze eno ku bugagga bwe. Kristo tagezaako kugamba nti obaddira ebyobugagga byo, oba nti oba ebyobugagga byo bibi, oba byonna bitunde osooka obyeggyeko. Nga nenjigiriza neezimu bwe ziri bannange, waliyo abakugamba nti kwata byonna by'olina obitunde, ensimbi oziwe omusumba, ojja okola otya? Omugoberere. Nedda. Kristo kyayagala nti ebyo byonna byatuwadde ku nsi kuno katubikozese olw'obulungi nga tuli wano. Tujja kufuna engule ey'obulamu obutaggwaawo bwe wabaawo ebitiibwa, bwe wabaawo okuyitimuka kwonna, naye nga ebigendererwa n'ebikuvaamu nga si birungi, ebyo tusobole okunuukiriza ate n'okwetwalira engule ey'omu ggulu, kubanga yo yawandiikibwako nti nno abagifuna balina omukisa ate bagenda okufuna obulamu obutakola ki? Obutaggwaawo. Kamaffe atuwe omukisa nga tufuba nnyo nga tuyaayaanira engule eri ey'obwakabaka obw'omu ggulu. Katweyombeeke olw'okusaba. Katonda waffe tukwebaza olw'ekiseera kino bw'oyogedde naffe, ng'otulaga ku ngule ebbiri, ng'otulaga bwe tukunukkiriza kwemu ate ne tukunukkiriza ne ku ndala, ng'otulaga bwe tuyaayaanira kwemu olw'ekwegomba kwaffe n'obwetaavu bwaffe obw'omubiri. Naye tukwegayira Katonda waffe bulijjo tuwe amaanyi mu byonna bye tukola, byonna by'otuwadde ku nsi kuno, tubeere nga tukunuukiriza era nga tukwata engule ey'omu ggulu, tusobole okusikira obulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
yiga okutandika olunaku ne Katonda olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.